buli bwe kikwatako naddala abakampuni gye bayita Dream Connect Uganda esangibwa ekibuli. Ono mukwano gwaffe gwe mulaba bamuyita Namazimire yaddira mu kampuni gye bayita Dream ng'etwalibwa omwami gwe bayita John. Naye yafiiridde ku kyeyo, yafudde enfa buli omu gy'ataategedde, enfa ye ekyatankanibwa eri matankane. Kye twetaaga ffe essaawa zino gwe mubiri gwe okuba nga gukomezebwawo ewaka, era omwami oyo owa Dream gwe bayita Mr. John be balina okusayininga empapula ezikomyawo omulambo gwa munnaffe, naye bakyagaanye okukola ki? Ogukomyawo. Bannaye nkoze odi eno nga mbasaba mwenna bannayuganda bakadama bambi muyambe sisita waffe ono Mira mumanyi n'atamumanyi akomezebwewo ewaka, at least abantu bamulabeko. Maama wamuziikeko amanyi nti amuziisaawo, kubanga omuwala obujulizi bwonna obuliwo bulaga nti Mire basemutte. Era bambi nammwe abatambuza odi enfu bividiyo ebikyamu bannaye bakadaama mweddeko. Naye nga saawa zino mbadde nsaba Dream Connect Uganda mutuyambe, kampuni yammwe esangibwa Kibuli, mukwate musayiningire bode ya Namazimire ekomezebwewe wakaziikibwe mu mirembe. Bambi tubeegayiridde, mbeegayiridde bakadaama mbadde nsaba mutambuze odiyo. Ne waba toli kadama naye nga kikwata kukuba oli munnayuganda munnaffe. Omwana yajja kukola Saudi yafiiridde, yagenze kufiira Cairo, bakama be gye bamuzunzizza, omulambo gwe gukyasiraaniddeyo. Bambi mutambuze odiyo eno. Ndowooza mwewuliriddeko bannange, mutambuze odiyo eno, omulambo guno gusobola okuba nga guddizibwa ku butaka. Bannaye kampuni zaffe mweberere mu mwesuliddeyo gwa Naggamba. Lwaki abaana bakomplaininga? Lwaki omwana waafuna obuzibu kampuni temuvaayo? Koleko nga zino kampuni z'Abafiripini. Omufiripini takaaba immediately baisaawa nga nnya nga akamotoka kasonzedda nga batula mu nsonga ng'ekintu kiggwa. Naye ffe kampuni zaffe zikola ku Uganda kiki? Miina ki? Alera basente yo wesimatuka okulibwa ku kyeyo ate negwa ku bayaye be Kampala bo ne bagirya. Ono mwana muwala yazzeeyo Uganda abadde ne boyfriend we okumala emyaka 3 mu butuufu nga bakkanya omuvubuka tamulazeeko buyaye bonna nga muntu mulamu bulungi era yatuukidde wa muvubuka okumala wiiki 3 mu butuufu omuvubuka nga muntu mulamu era nga bakkanya bulungi. Omuvubuka yamugambye togenda kuddayo ku kyeyo ko muwala siddayo nja kutandika kukola. Yamugambye tunoonye ennyumba ya bizinensi otandika okukola. Batandise okunoonya ennyumba. Omuvubuka n'amugamba noonya gy'ogenda okusula nga tugenda kusooka kubeera ffenna kubanga wagenda kuzibwalira okuddako omuwala tewali buzibu nze kanoonye gye nnaasulamu konoonye ya bizinensi. Omuvubuka ng'amugamba ennyumba ngifunire eta ssente. Omuwala yagenze mu bbanka ng'ajjayo miliyoni 5 ng'aziwa omuvubuka mbu agenda asuubuleko n'ebintu aguleko display simanya biki ebimeeza bwe bityo. Omuvubuka ng'amugamba ebintu babiseera. N'omuwala akwata miliyoni 5 ng'aziwa muvubuka. Omuwala naye ng'afuna gy'asulamu ng'asomba bintu ng'abitwalayo. Omuvubuka ng'amugamba ebintu babiseera yongerayo ssente endala ng'akwata miliyoni endala 2 ng'azisimba omuvubuka ezo miliyoni 7 basula bonna. Omuvubuka amugamba tugire tulambule n'ennyumba bagirambudde bulungi. Omuvubuka ng'atandika kuleeta yaleeseyo oba amasa 3. Omuwala kasalayo nti omuwala asenguddemu ebintu mu nnyumba ye. Omuvubuka nga tasenguka. Omuvubuka yagamba omuwala nazimba okulwetegereza ebifaananyi bye yamuweerezanga zo ennyumba za landlord ze yamansula ekifaananyi n'amuweereza ng'ennyumba si zize amaduuka nga ayinayo yadde n'erimu. Omuvubuka yakatakola kifeesibwa mu kibuga nange tujoogebbwa bakadaama ng'ali obukadde bw'omwana musobo. Omwana yatuuse bw'ati nga tasangako kakufulu ng'abuuza ennyumba ya wano omuvubuka wa munaaliwa yasanze ne kufulu tekuli. Amugamba yasenguse eggulu nti yasenguse eggulu nti ye. Omuwala yakubye bukubi mulanga nga tafeetinga nga tamugusa mu ddwaliro nga tebamuteekako n'amakipu. Omuwala yakwekudde engulu nga yewunzewunze eddaka tananayo sente edda ku kyeyo. Bannange mwegendeza abazze Uganda baffe bali e Kampala teri kintu kyotasobola kwekolera. Oba osobodde okukwasaganya emyaka 2 n'ogimalako sente yo ng'ogisavings tewali kintu kyotasobola kwekolera. Buuza kino ekintu kiri naye nga tojja sente y'omu nsawo kugikwasa muntu. Tewali kintu kyotasobola kwekolera. Oba osobodde okumalako ew'omuwalabu neweguba mwaka gumu sente yo genda buuza muntu ku bizinensi eyo gy'oyagala nti kino kiri ku bbeeyi ki. Genda mu kibuga weesuubulira ebintu lwaki gwe weesiga omuntu bwe biggwamu era ng'omunoonya ng'era dda yakusuubulira ebintu ebirala.